Gavumenti ng'eyita Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo yatandikawo ennambika y'ebyensoma empya esobozesa abayizi okusoma nga bwe bakwata ku ebyo bye basoma, nga muno mulimu okuyigirizibwa amasomo g'ebyemikono kye basobozesa okufuluma essomero nga baliko kye basobola okwekolera. Enkola eno eviira ddala ku mutendera ogwa primary okutuukira ddala ku secondary, nga we twogerera enkola eno ejjumbiddwa nnyo mu masomero agasinga okwetooloola eggwanga. Mu nkola eno abayizi bayiga okutunga, okufumba, okuluka, okukozesa ebyuma bikalimagezi, okusiba enviiri wamu n'ebirala bingi. Wabula wadde guli gutyo, enkola eno ekyasanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mu masomero ag'omu byalo, ng'olunaku olwaleero tutuuseko ku ssomero lya Mpenja Primary School erisangibwa mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti ey'e Gomba, gye tusanze ng'abayizi basoma okuluka wamu n'okubajja. Ne pitsi tu kamera. Mu kwagala okumanya engeri abayizi bano gye bakikolamu, tweyunze ku baana ab'obuwala ababadde baluka ebibbo nga Namatovu Shanice atutegeezezza nti ye omusomesa we yabimuyigiriza era nga bimuyamba okuyiga ebyemikono. Baabalenzi tubasanze babajjamirawo kw'ossa n'okuluka enjeeyo, ng'omuyizi Ssemmambo atutegeezezza nti kino kyakumuyamba okufuna emirimu ate nga n'obubonero obw'omu kibiina aba abufuna. Ne Kibirango Sam tayawukanye ku Ssemmambo, ng'ono agamba nti bye bakola basobola okubitunda ne bafunamu ensimbi ate nga n'obwongo babugaziya. Ssemmambo asabye bayizi banne okwettanira emirimu gy'ebyemikono kuba gya kubayamba eyo mu maaso. Baabalala tubasanze basimba kasooli gwe bagamba nti baakumufunamu obuwunga mwe banaabafumbira obuugi n'akawunga. Omukulu w'essomero lino Nkoola Paulo agamba nti kino bakikola okusomesa omwana ajjudde nga bakikola buli Lwakusatu era ng'alambuludde ku ebyo bye bakola. Okusoomoozebwa kwe basanga bwe butaba na bikozesebwa ate nga n'abaana bye baba baluse bazadde baabwe babibaggyako. Asabye gavumenti okubongera ku ssente zibasobozesa okufunira abayizi bano ebikozesebwa ate bazibawe mu budde.
Yo omusomesa Ngobi Patrick agamba nti bayigiriza abaana okulima babe nga basobola okuwangalira mu mbeera yonna buli gye baba bagenze, ng'ono naye ayogedde ku ky'obutaba na bikozesebwa ky'agamba nti kikyali kusoomooza kunene. Nze Anet Namatovu ne Kiza Peter ku Lwa KSTV Agaleero.